Britain, how are you? Nze silly fine at the Britain. Can you imagine Ronnie yankoze such a thing? Mubutufu Britain go wandetera gwa mukwano ne gayo no mubutufu Britain nakugamba nti gayo bagayi ba social medias they are not trustworthy. Now see what Ronnie chankoze. Britain, I feel bad. Britain, I'm so depressed. Britain, can you imagine a girl of my class, stature and standard? Ronnie nankola such a thing. Mubutufu nze banchawa. Na yeneda Britain, tomboli Britain bagayi ba social media basuse. They are doing this, they are using this as an advantage. Nze mpulira mbikoye bagayi ba social medias bantamya Britain bantamya. Britain, enough is enough. Bien kabando osatemuli. What I'm going to do, Ronnie ajja kunkakasa nti nze bampita Lisa. Nze class yange tebamala gagikola ebyo. Ngenda kumulisa buli kiramu n'ekifu. I'm going to double deal ba social media guys bajja kumpulira. Nze bampita Lisa. Okitegeera? Kakati gye nkomye okumwagala, gye nkomye okukyawa buli gayi wa social media. Ngenda kumulaga kye bayita Lisa. Nze sizanya ate saagala kumanya tombuulira. Just wait and watch. Gweba film katandika butandisi. Nze tebanzanyirako. Britain saagala kumanya teri kumuwa chance ndala nga bw'anfudde tena. Linda olabe buli kifu n'ekiramu ngenda bimuliisa. Tunula olabe bagayi ba social media batufudde tena ojja kulaba.